Kale amulungi atulaba ku mukutu ogwansage media tukwanirizaako nnyo nateera webale nnyo okubeera ng'otugoberera n'okutulaba entakera olunaku olwaleero era nga bulijjo tubeera n'abantu ab'enjawulo tulina muyimbi ku mulundi guno afuuse ensonga mu ggwanga ebyokuyimba bino ate kati iki ekirowoozo wakibakuddewa emandwa yakwatiddewa n'ogamba nti kaakati komedi sookoddeko wabbali mandwa y'endongo kati esooka erinnye kiki kitandika otya tusanyusa okulaba. Amina Sebo, nange nsanyusa okusanga. Nga weewoomereza. Amina munnange ekitiibwa. Weegonza nga atawona eddalu. Ndibona. Oli bulungi? Ndi bulungi, abatulaba abalungi. Nsanyusa nnyo okubeerako wano ku Nsasage Media. Manya gange nze Mama Nakanjako. Yes, original. Original. Omuyimbi. Byonna. Byonna. Esebo. Bale manyi komedi ate kati bamuyimiriza. Muliko nnyo. Okuyimba kuno ng'abantu babadde tebakusuubira kuvaamu ddoboozi lifaanana bwe lityo. B nyongeremu. Obulungi obuwoomu okukamala obukamazi. Era bamugamba n'oluyimba lwa Kasiru lwe. Okola bukozi challenge. Luyimba lulwo. Oluyimba lwange mukama wange. Luwa lwewandiikira. Edda Sebo. Nani yalukwata peni? Omuwandiisi ye Great Lone Composition. Muwandiisi wa kabi nnyo. Amanyi. Yasobola okubanga bye yampandiikira oba olyawo. Kale nze ndaba birungi bye nali njagala. Era nga nyina believe nti era ajja wandiika n'ebisinga ku ebyo mpola mukkiririzaamu w'amaanyi. Wandiika bulungi. Owuliriza ku luno oluyimba owulira nga peni yanoze. Amina. Muwandiisi mulungi nnyo. Yebali kuwandiika. Great Lone Composition webali kuwandiika Sebo. Sebo tukwebazizza nnyo mukulu Great Lone. Webali kutuyiza akayimba akalungi. Amina. Onti kati otandika otya okuyimba? Wange okuyimba si kintu kyangu. N'abayimbi bennyini abamu endongo agibeeramu n'agiddukamu. Kakati ate gwe abalala gye bali mu kudduka gwagambye nti ate kati awo wenjagala. Kuyimba kuno wakatandika oba emabega ku wali oyimbyeko? Nkwagala. Ng'omuntu. Nkyagala nnyo kyekintu kye nsinga okwagala nnyo. Ne comedy. Okuyimba onoonyayo ekyoledde oli sitaafu. Twaligayo onoonyayo linnya oliyina. Twaligambye onoonyayo ssente oziina. Kati okuyimba namanyire enkokolo eziri mu kuyimba gwe n'eddogo. Onaabisobola? Omanyi nafaako. Funa otya ekirowoozo ekigamba nti kangendeko mu studio nkole oluyimba? Ekyo ekirowoozo. It's a passion. Era bwe nakeera ne ngamba kangende mu studio nkole oluyimba ne ngenda ne ndukola. Yes. Wakola oluyimba olwo walowoozaako ku binaddirira kubanga ekiri mu ndongo kitokota. Endongo ekisookera ddala olina okujja nga weesibye bbiri. Ogambye ekiri mu ndongo kitokota. Kati kijja ddi? Kuba naali yagadde mu ndongo liwunya n'okuwunya. Waze weenywezezza oyina yiriza oyina akati. Mbaddeko n'ekisiimuula wali eri kiwunya nja kisiimuula kitukule. Oyina okujja ng'onywedde. Nywa amazzi. Enkokola. Olaba yiino. Bagenda okubalula. Oluyimba bagaana odduzannya. Gira bwoti omwana nti ano yazze kayimba kyakakali. Oli mu kukanga abayimbi kati. Essaawa zino abayimbi bali mu kwekanga. Ate kakati neno atulumbyeyo kiki kyatwagaza? Weetegese. Okwetegeka ki? Kyesina okutwalanga kagudde kuzza mu kyalo. Gumanyi bayimbi bano bameka abaze ne bagenda. Mutadda de muuliza kayimba kamu. Nabula. Nanti mu kyalo bulijjo ngendayo. Gwe kale woza nti mu kyalo ogendayo kuluno ojja kugendayo butadda. Ate munaye Julius kankubuulireko. Okuyimba nze siyimba na kuyimba abayimbi bayimba nze siyimba. Okola ki? Nze siyimba just nkola kyempulira njagala. Okitegeera Julius bwensalawo okulyasiirye. Mbuuza onyumirwamu bunyumirwa kyova nakubuuza nti wazze kunyumirwamu just. Nazze kuyimba era nazze kukola kyenjagala.
ekinyumira ekyo kya kuyimba ngera bwe nkola comedy sigenda muvaako nkyamukolera ddala n'okuyimba sigenda kukomya ngenda kuyimba era nazze kuyimba. Waze kunyumirwa? Nazze kuyimba na kunyumirwa kyenkola. Omanyi kirungi nnyo okubanga okola ekintu nga akasente wekanagira okinyumirwa. Akasente sente nolowooza nno ziri wantu wamu otega wano n'otega wali n'otega wali. Olina osooka n'okola kintu ng'okinyumirwa. Buli okola ekintu ng'ogamba era sente zijja era ziri ndozirabeko. Awo ogambe zino sente nzirabe. Tojja ng'otunuulidde kiri kufunamu. Tusuubire nti ogenda kutwongera ennyimba endala nnyingi nnyo 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 nnyo. N'oluyimba lw'osookeddeko lwa kizadde? Si lwensookeddeko naye lwero lwensoose okuta. Ndala wali oziyimba nga weeyimbira wakaawo mu kisenge kyo? Nzirina nja zita saazeeyimbira. Kwegamba ku alubamu gy'oyina n'olwosoose okutaako? Sina alubamu wabula nze lwonna lwe naasobola nga nta. Kitegeeza buli bbanga kisubire oluyimba buli bbanga ki? Buli mwezi? Oluvannyuma lwa myezi ena? Kijja sinziira. Kijja sinziira kubeera nga kino era bwe nagambye naye kanteeyo akayimba nga mpulira nkaagala nnyo kalemedde mu ggalale n'enkata. Waayi olwo kizadde ki? Ngenda kukwata kizadde, ngenda kuyisa kizadde. Message eyo tutegeeza ki? Kizadde kwanza kizadde kimanyi kirala ate omanyi kyammwe abenzi ekyo kye bamala obumazi. Naye waliwo ekizadde ekirala. Kizadde muzadde kibanga bwe wakolanga ensobi ewaka ewaffe nga mama asobola okugamba kaakati ngenda kukuba kizadde oba nkugambe ntya nti omuntu asobola okuba omuzadde n'akukwata kizadde. Kati abaami akakayimba nti bw'okwata ku mwami wo bw'oti omulabirira kizadde si kyo ddadi. Kwegamba omusajja okumukwata nga baby. Kati kankulage si ye n'essimu akayimba ke nayimbye abakyala abandaba eyo oba omwami akulabirira oba takulabirira as long as ayina ensonga zatuukiriza ng'omwami kwata bw'oti mulere manya ndi wakulabirira kizadde n'okuyonkayonka yonsa omwami. Ate nkwagadde abakyala babuulire kubanga munange era gwe manya ate waliwo era kye bagamba abaami mubeera ba bebi obudde bwonna. By the way abakyala abaami ba bebi like kati omwami mukwate nga bebi kizadde bw'ayagala ennywanto muwe ennywanto bw'ayagala wano ku nsingo muwe ensingo muleka ateme ensingo okitegeera like musajja tamwa bikyayagala kimuwulidde era ensonga y'ekizadde eyo nti omwami nze by the way kambabulire ndewe naba nfumbiddwa omwami wange bino sibyogera mbwe few moments later simanyanga nze omwami owange nja musiiganga ebizigo era ali bakimanyi yogera ebigambo ng'obikakasa nja musiiganga ebizigo wenfunirwa wabanzikiriza omanyi oba olina okugondera omulangirawo wabanzikiriza ng'ate munaaza musiiga ebizigo omwami musiiga akukwate ne ku mutwe bw'ati ositule okugulu bw'oti osiige yes mulabirire kizadde ng'omuzadde bw'alabirira bebi era n'akayimba okawulira oli mwana gyendi nafuuse muzadde. Omwana talina kaaba nga omuzadde waali. Omwana talina kaaba abakyala temuganya baana bammwe kaaba abaami be baana abasooka mu nju kino. Ate obuzibu bajja kubatibula ate ekyejo kyeyongere. Kyekyo kyennyini mutibula abaami abaami mubagale kizadde. Akati bw'abanga ate omukyala ng'asangiddwa ayina bebi ng'ayonse kati omwami agenda mukola ati. Tofaayo abaami abo engeri gye bali ba bebi ate abategeera. Era alinda ono bebi asooka n'ayonka ate naye n'asanga byaleseemu bebi omulala. Ate bagamba waliwo abasajja ababba amata g'abaana.
Ngabagabba n'aganya. Mbo mukazi enabaayo nsama omusajja atuuka akaseera n'agabanyako n'agamba lino ebbeere lya kkono liryange lino yeno lya mwana. Kati ate awo kyokola omukyalo ofunayo kiyogati kuba kati awo bebbi waaba wa mululu n'olinyikamu bw'oti bwe paba kati n'asika kuve omumwa naye nga kiki ekiba kibayonsa amabeere g'abaana abasajja bafuna yogati omwami nnyika ebbeere mu yogati bw'oti gw'omuwe yeeyo anuneko yogati buli weegagira ng'oteekamu mu kikebe bebi oba wadde kakodyo ka bwereere agula yogati anyikemu ebbeere gula yogati nnyikamu ebbeere omwami mulabirire kizadde abasajja mbeewuunya olwo omukyala bwe yajjanga akukkuluma omwana wange akoze takyayonka kitaawe amabeere yageefuga ngamba abasajja ekibayonsesa amabeere g'abaana kiki awo okwata yogati teweemenya mukyala okwata yogati teweemenya era bw'onaamuteeka ku bbeere era ajja kuliyonka wunzike nga ayonkeddemu amabeere okikwata nga kingi nga kiyiika n'okuyiika kati woba oyina ekitanda osinziiranga wano ne weebaka bw'oti kati n'onnyikamu bw'oti ye ng'ateze omumwa wali eno n'obaka n'omukono kodyo ng'olina bungi kati bw'osiisirizaako ku nkoona eno bebi wayo obwagazi ne bweyongera senga bannange otabuse Julius oluyimba lundeetedde okutegeera bingi oluyimba olwa nti lwa kintu kikulu kati simanyi lwaki bakuwadde message eyo naye Julius nkuze okuze myaka 23 oyagala nnyengere nga kedo nga ndaba okyali kito emyaka gyegyo egy'okuyimba ekizadde Justin nti nze jange kale nze nga nze omuntu nze atannatuusa kwagala ate kufunayo gwendabirira ekizadde era nayimbidde bantu bange be babalabirira akayimba nga kalinga akojja ku mutima ng'oyimba true story byokola ewaka ate nze atabeera na bantu waka nze atalina muntu nyimbirani kati engeri gye wayimbyemu ekizadde tusubire nti ogenda kufunayo gw'olabirira ekizadde si kati sajja nga bali baagala okuwasa lwaki tukkiriza n'obaako gw'olabirira ekizadde wamma abagole bange abali eyo mbabuulire mulabirire abaami ekizadde nandi baagala kulabira ku ggwe asembere nze ndi balo ate kati gwe kyogamba gwe siwoka toli musajja kati nsembere ondabira ekizadde kyebbeere nno nyonga mawulire omuzi ate oyagala kundabira ekizadde nkubyamu n'akafaananyi bwe nti enywa nti ogirumye ebyali nga ndi kuli nsolobeza oba kyekiri mu bbeere bannaye olemu ate oba nobeera kuli nobanga kibbebi nsolobeza akayimba kizadde vidiyo eyo gisuubira gikola ddiwa ennaba vidiyo ekyali tukyali tukyapushinga audio tubadde bitambudde bityasofa lukuwadde amaanyi ate nno munaye simanyi sijja kulimba naye ndulabanga nawe bw'olulaba nze ndaba lutambudde bulungi amiina kusinziira ku nnyimba nga bwe zibeera lutambudde bulungi amiina bantu baluwadde amaanyi nalabye wano nga challenge ku TikTok nerengedde nina akawala ke nalabye ne maama waako nga bali kuli kye beekola akazungu ka Lilian liri maama liri amazina tegakwatagana ne ngamba amiina luyimba lwa maanyi amiina okay so kakati kati wayimba ekizadde tusuubira nti ogenda kuzzaako era message efaanaganako bweti oba ojja kukyusaamu ku message kyembaleetera mujja kukawulira tusunireko ate nsune ki kye simanyi nange sikamanyi muganda wange mukadde wange tugo tuwemu akapeera mukana akapya ak'ekizadde nyimbiramu
nyimbire mu mama nakanja ko wange oba wammwe siyimbira mwoli omuyimbi yayimbye kuba mbadde ngenda kugamba akazindaalo tukajjeko kugamba wabadde oyimba muli wadde olimbanga mama oli mwana gye ndi nafuuse muzadde manya ndi wakulabirira kizadde ekyogamba nanti nze kyempulira ate manya ndi wakulabirira kizadde oli mwana gye ndi nafuuse muzadde manya ndi wakulabirira kizadde ekyogamba nanti nze kyempulira ate manya ndi wakulabirira kizadde ndi mukamwe no munda ni mwanti kachumbali akukwatako gwe ndi kuba amatafali baby ne bwolaba nzigwamu nakulinzera bamadde wangi kiyimiridde kyendaba muki nze tosobola kunyimiriza gwese eka naawe yekizo kubi amuke bwolinga bulaza wange yo my bulaza ekyo kimanye tasobola kunkyusa mbeera gwe Julius Rulen you my brother yes oncha musanya tuli kuyita bikozi wamma tuyanze ge basibe ne banyabo mwe bali nnyo okutugoberera ku mukutu ogwa Nsagge Media bwetyo bwe tubeera so njamukomyawo tulaba ate wali eri maaso nga video efulumye tugipremiering n'akayimba kennyini tujja kabateerayo olimba n'omuntu abalwagala alufuna atya buli wamu YouTube, TikTok, Spotify, Apple Music, Boomplay, buli wamu ku Google wonna gwe olwagala. Asachinge kizadde. Bajja muleeterawo mama nakanjako. Okay. Tumirako ku mwami wo. By the way bambi omwami wange. Atadde sente mu ndongo. Kimutumire ka atadde sente okuteekamu ensimbi. Ate gwe gambe gwe gyevujjirira. Musajja akwata sente bw'ateeka mu mutumireko omwebaze. Okuyambako. Mu ndongo. Bebu. Kana akagambo kampulikikira bubi. Singa obadde okimanyi. Lwaki mweyita bebu naye abatulaba? Lwaki mweyita bebu? Taliyo bebu. Omuntu muyiteko oba green kisubi kigajja kozi wale muyitani yami yali kaliko wayo kozesa kali